Omunyankola alina olugero olugamba nti ekisa ky'omulogo kikumalira abaana. Ekisa ky'omulogo kikumalira abaana. Ndabye amawulire agagamba nti like Nira eyagala tuleetera kujja kutuwandiisa ku mawanga gye tuli batuwe national ID. Kyokka fane enough nti n'ab'e Uganda ne bannayuganda bonna okwetoloola eggwanga Uganda abasinga obungi tebannafuna national IDs ng'enkola yaabwe yakasoobo. Jjukira okurinnyuwinga national ID ezo baaziyisiza ssente mu budget za mirundi ebiri. 2022-2023 budget bagiyisiza ssente ne batakikolako ne batarinnyuwalinga ndagamuntu. 2023-2024 ne baddamu ne baziyisiza ssente mu budget y'eggwanga era ne batazirinyuwinga. Kati bakulaga balina ekisa kingi nnyo. Era bannayuganda bonna bamaze okufuna endagamuntu. N'ababadde batazina bazifunye mu bwangu obw'ekika ekyewaggulu kati bagaana kuleeterako ffe abali mu mawanga ag'ebweru. Bajje batukoleko. Teri gavumenti ya Museveni kintu kyekola nga teyagala kubba. Either bamafiya babe bakirimu nga baagala kubba oba gavumenti nga yo gavumenti ng'eyina kyebala. Gavumenti ya Museveni terokolako kintu nga it is free ni charge. Free of charge. Either bamafiya baba bakirimu nga baagala kukibbiramu nga baagala kukisabirako budget. Either nga yo gavumenti nga gavumenti ng'eyina kyebala. Okuva ddi since when you people in Nira? Since when? Since when? Nga ne bagamba okujja okuwandiisa abantu abatalina passport ku mawanga g'ebweru era byabalema. Kati mbu mwagala kujja kutuwandiisa ndagamuntu mu bannaye musookerekeyo mu Europe. Abeeyo mu Europe be balwawo okudda ewaka be bayinza obutaba na ndagamuntu. Naye nze kyemmanyi nti endagamuntu ye Uganda mu mawanga gadde mwe tubeeramu it is just like a piece of tissue. Teyina makulu. Egenda kukolera ki? Nothing. You are just keeping it there in the bag. Teyina mugaso. Mwatusuubiza gavumenti ya Museveni mwalemerera n'okukola enteekateeka bannayuganda abali ku mawanga ageetolodde enkulungo y'ensi balonde bakuba akalulu. Wabula mulaba nga mugenda kusobola ekyo batuusaako national ID mu mawanga gye bali. Essente nga mwazijjeewa. You people lwaki mwekanankirira? Ani gwe mwagala okunyaga? You government mwagala kubbaani? Ani gwe mwagala okubba? Mu China, mu Russia, ani gwe mwagala okunyaga? Bantu mmwe kati awo manya waliwo ddiiru. Awo manya waliwo ababbi abali awo abaagala okunyagulula. Awo manya bumanya waliwo bamafiya abeekiiseewo abaagala omusimbi ogutokomoka from the budget. Awo manya waliwo bamafiya abali mu kintu ekyo. If not, the government yennyini erina kyebala. Erina kyebala kubanga gavumenti ya Museveni mu kaseera kano teri muntu gwetayagala nga muntu ali ku kyeyo. Bayinza bwe Museveni yandibadde asaba n'okusaba ffenna abali ku kyeyo tufiireyo tetudda Uganda. Kubanga mu bantu Museveni baatayagala be bantu abali ku byeyo, be bantu abali ebweru w'eggwanga Uganda, be bantu basinga obutagala kubanga tabalinaako control. Kati yajjeewo ekisa kyavuddewa. Ze netiwaaka yange endaga nti bufere, netiwaaka endaga nti buyaaye. Omanyi teri kintu kye bakola abo nga tebasoose kukibala nga either bamafiya be bakirimu banyagulula ensimbi y'omusolo etokomoka mu budget oba nga gavumenti nga yo gavumenti ng'erina ka trick keerimu. Era musookera mu UAE, era musookera mu mawanga ga Buwarabu. Kyemugamba ffe abeetaaga nnyo endagamuntu, kyemugamba eno gye tubeera tukozesa ndagamuntu. Endagamuntu ze Uganda ze zitutambuza you people. We have our IDs za mugana amawanga ze z'omugaso. Ezo zammwe tetuzeetaaga tulizifuna nga tukomyewo. Musooke muziwa abali e Uganda. Abali e Uganda babalemye okubawa national ID bonna okubamalayo n'abaana abakaweza emyaka 18 abasinga obungi tebannafuna ID. Wabula bibalemye ate munaawuza byawala bye mugenda okusobola. Akasanke kakulemye nti ate baleete n'eŋŋanga. You people, akasanke kabalemye okukongola okukamala ebyoya musaba ŋŋanga. Bannayuganda abali ku ground babalemye okuwa national ID bonna okubamala. Abantu basiba batukabira wano national ID okuzifuna kaweerege ng'ejja ly'obukadde.
bakutuma ku mwezi nodda, bakutuma wansi w'ennyanja nodda okufuna national ID Uganda, kyokka muli mu kwekanankirira, mwagala kutusala nsawo, mbalaba muli babbi. You people, you are thieves. Mwagala kutubba, tetuwagala national ID zammwe. Bwe mba mwagala kutukolako national ID, mbusema mutuletera national ID eno zetuli. Ye maama nga muzitutembeetedde nnyo, ng'olwo mutwagadde nnyo. Muwulira nga kibaluma nnyo nnyo bankuba kyeyo obutaba na national ID. Muwulira mukifa nnyo nnyo nnyo. Ekisa ekingi mukijjeewa bakulu. Omanyi mmwe temulumirirwa nga tewali kagenderere. Temulumirirwa nga temuyina nsonga lwaki mulumirirwa. Temulumirirwako. Muddawo mwebuulirire. You people mwebuulirire. Mmwe ababbi mmwe. You people mmwe ababbi. Mbu mwebuulire mbu bannayuganda abali ku mawanga g'ebweru beetaaga national ID. Ekisa mukijjeewa mmwe. Mukijjeewa. Nga n'abali e Uganda babalemye okuwa national ID okubabunya. Abantu basiba bakaba okufuna national ID lutalo. Bakutumye Masaka ku bigere n'okomawo ku bigere. Okufuna national ID ng'oli Uganda. Obiteekamu ssente empitirivu ezigula kumpi passport number. Oba kitegeera naye muli mu kunaawuza ffe abatazeetaaga. Baddi yaffe tetwetaaga national ID zammwe kubanga teziina makulu eno gye tuli. Eno gye tuli tulina ebiwandiiko ebikolayo. Tulina ID ezikolayo. Eze Uganda tetuzeetaaga, mutuleke tulizifuna bwe tuliba tukomyewo. Temutwesibaako. Temutwesibaako. Don't force yourselves on us. We are okay without your national IDs. We are very okay by the way. We don't even need it. Tezina na makulu. Tezirina. Kati national ID ya Uganda enegenda kunnyamba ki? Ne bwe ngenda ku embassy ya Uganda tebasobola ginsaba ate baagala yeeno. Kati what is the use? Lwaki mutwesipaatako? Temuyina byakola. Abe Uganda bafunye endagamuntu bazimazeewo. Abantu bagenda kulonda beetaaga national ID temwagala kuzibawa. Wabula munaawuza ffe abali ku mawanga. Mutuleetere ballot papers tulonde. Nga bwe muba musobola okutuleetera national ID ngera mwagala kujja mutuwandiise national IDs. Mutuleetere ne ballot papers tulonde. Bwe muba mutulumiddwa nnyo. Bwe muba mutulumiddwa nnyo mutuleetere ballot papers tulonde. If not, temuzunga. Kashayiza temuzunga. Tetuwagala national IDs zammwe mubeere nazo. Tujja kujja tuzifune. You wait for us, we are coming back very soon. Okitegeera. Tugenda mu Uganda mpya tujja kufuna national ID. Ezitaliko ya expiry date. Ezitaliko expiry date. Bannayuganda zibalemye okuba wamuwawa ID expiringa. And mulowooza mugenda. You people.